Inside Story Uganda, real source of political updates. Bwakabaka bwa Kyabazinga akafa akekiseera kino akaserebuletinga embaga omunyibo tebamanyi nti yali kirunda kiva ejjinja eyaganda nti epu baganda era naye bamuyitanga Katikkiro naye yali Katikkiro owokusatu mu gavumenti ya wakati gambye Katikkiro kiva ejjinja yabagamba donti epu baganda nti ono Katikkiro bamutuma Katuukiro ngenda bawandikira ku bwa Kyabazinga nga bwe nawandika mu Lusoga gavumenti ez'ebidundu is my book. Olusoga olumanyi mukulu Tamale panake ennimi waziyigira nawandika obutabo nga nkolera Museveni yagenda ekumi yasangayo akatabo kange nga kali mu luki mu lulimi lwabwe olw'engulu Museveni nampa ekyapa naye waliwo azanjoga era nakatimba yina naye ekyapa ekyo mukulu Tamale nze ndi musajja musanyufu nnyo twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali baagala endongo kikyo kakati omanyi Ebyama yabayimbira abalaga eggwanga bwe lyali litambula mu biseera ebyo ebyasooka mukene nanyemenya n'okumwenya mwe temukimanyi mukazi we n'akomawo we n'akugamba Mukerere yali ani ndi Mukerere yamwenyeza yali mulwanyi nga mujasi mugwanya bamuvumanga yali mugwanya Katikkiro nga mubinnyo tibwashekasheka bwati akati ate Abaganda ne bagamba Mukerere ono omulala kasa mukazi wakuga nti embaga yanyumye Mukerere n'amwenya omanya nti Mukerere Mukerere okumwenya kiba kyamulamenyo twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali baagala endongo naye kakati nga ffe byebyenyi bya Kampala abantu bajja kubuuza ba Mirundi ffe twaliwo naffe twaliwo tukwankanya ensi yonna tukwankanya netutaniibwako naye lwaki njagala enkofiira yange eno eyo nga tuvuddeyo kitange yajambalanga nnyo ate ekyokubiri nayina omusajja nga mubbi nayina emmotoka za takisi 20 efiriiti nakuba baasi nensijjawo omusajja yejjanga ewange kondakita naŋŋamba tukola emitwalo 10 buli lunaku naye ngaomusajja andeesera 7 esa twagiteeka munkofiira neŋŋamba omusajja owaayi yali musajja mukulu njagala ojjako enkofiira eyo muzeeyi byonolaba tojja bisobola tojja kumalako namuga enkofiira gijjeemu nze kabaka w'amayembe ndagidde enkofiira gikole ki kati nzo ngamba kujjako enkofiira nga yange sijja gijjako naye nti okankuba akabaani wali amayembe ne gadduka nemujjako enkofiira ffe batugamba oyo mujjirako enkofiira Abaganda bayambalanga enkofiira naye ng'omusajja ayina akusinga omugirako ki enkofiira n'ogiteeka wali n'omubuuza enkofiira kati nze bwe mbitegeera omusajja nsinza amaanyi mugirako ki enkofiira naye omusajja omukulu ayambala ki enkofiira kakati mukulu Tamale nga tukyali ku kyankofiira ebiri mu parliament wabirabye ababaka ba parliament opposition olwaleero omulabi waffe owa Baba TV akwesunze ayagala omusunsulire kiki ekiri mu parliament nze nasoma political science akatabo kano kalaba akatabano kakuwa State House cars nabawandikadde ekisiraani ekiri mu makago ba State House mulimu ekikolimo buli mukulembeze akisangamu kakati parliament efuuse parliament mukulu Tamale nga tonagenda mu State House andika nkubuli ezimiteriyo abantu bakyayagala obamenyere abo opposition efuuse opposition oyo deputy gundi is haunted yava mu FDC bano bonna basipiika bavaawa you are haunted if you are a convent you are haunted you cannot be stable like me toyinza kunywerera ku magulu tosobola you are haunted
kakati kankubuulire nasoma political science era nze ngenda bakolera ekintu kimu am retiring am winding up ngenda bakolera ekintu eki ngenda kukola institution nga bajja mu evening nembasomesa political science. I identify waliwo professor mukwaye yansomera political science waliwo professor omulala naye nabategeera baali basomesa naye lwaki president. Let me tell you what is happening in Uganda mwete mukitegeera. What is happening in Uganda, you don't understand it. Mu parliament is a spillover. Nti speaker, the speaker of parliament, tasobola kugoba mubaka wa parliament. Tebakiteka mu constitution. Tikirimu. Ati wulira. Nti if you defy the speaker 10 times, you lose your seat. Tikirimu nti bagoba mu parliament. Tasobola bagoba mu parliament. Talina buyinza. Akanga bukanzi kubana yayina gye yava. Kati ate bana abanga oli convert bakuzanyirako nnyo. Bana abataano byagame tibajja kudda. Speaker yali hajati mukwaya singa tumuzanyirako kuba yava mu nsiko. Convert convert otwepankireko tosobola. Alina ba convert banne. That was the mistake. A speaker of parliament balifunye omusajja yava mu nsiko oba omukazi yava mu nsiko nga lawyer. If it requires a lawyer. Nabiranga ya speaker. Walaba kikongo bamujoga. Wale olireko kikongo nga bamujoze. Kawunya nsiko. Oba bano tebakutte bulungi parliament. Museveni yabazanya. Nawandika akatabo. Nembagamba. Nawandika ebintu bisatu ku Museveni. Nakolera Museveni naye yansasula ku. Museveni paid me. Kunkanjuka kujira kitubasula embwa. Ka investing mu muhozi bwe katali giri eribika naye Museveni bwe yanvaliwenga ku jirikiti amwabave jirikiti level amwabave the minister of state kati tugende kati kankoboleza kakati what is happening. Museveni yabazanya akakodio ati akakodio ya creating a situation nti alinga agenda erensi yonna yali emanyi nti nokuluno takomawo anti kyenkubulira kakati nabatekawo dikoyi mu maje tulina nti tanko giteekamu biki byonna nogibika ngegenda ku lutalo nogibika ekitundu abali ya Museveni yabakolera yabaliza dikoyi nabaliza muhozi Museveni yakayuga omuteteme ebweru ogusibiddwa embugo abasezi ne bazina nga balowooza mulambo. Museveni duped the opposition into believing that he was retiring. Era nabaga nti omukazi asinza amagezi, omuntu asinza amagezi mu politician ba Uganda bamwita Hajati gundi ono. Akuli abazukulu. Namyalo. Atya yenga naye ekintu akirukira kusaidia. Namyalo mugezi nnyo. Atya. Mu 99%. Yasinga abasiru bonna. Kikyakozeewo ekyenjawulo. Anti nkubulire Namyalo yakola bwati. Namyalo yagamba nti ntaddewo abazzukulu baagala Museveni akomewo. Abatali baana mmwe. Anti wulira. Even if Museveni does not come back, Namyalo tayogeragako nti akolera Muhoozi. Era tamukolera. Yes. Akolera mu At one time even Muhoozi attacked Namyalo. Nono munofa atunya ku mitwe atunyalako. Eyo okutunyako eyo okuwasa. Atunyako atunyaleko akuba Namyalo. Namyalo mugezi nnyo. Yali ne Hajati mukwaya mukulonda Namyalo simumanyi. You don't know Namyalo. Namyalo simupya. Tetumanyi yavu. Anti Museveni tuwamula babula bindoza mwana wa mwanyi. Mutunga tamumanyi. Nze nakola mu State House emyaka 14. Naye kojja wange bamuyitanga Samula. Yali mu group y'abawejjere abasiraamu abakolagananga ne Museveni mu 70s. Olowooza yampa buwi. Yakuwanga alondoola kali. Kojja wange Samula. Ye Samula yavuata. Samula yali aline gundi Zubairi Bakali. Era kojja wange yali tazadde mwana. Very handsome man. Namugamba gwe Zubairi Bakali omwana w'omutuumaani Samula kojja wange bwe yafa namutuuma Samula. Bwe baali bazika kojja wange nga bamuziika
kibazo Museveni bayogerako yatukubira ne ina pisto president kwe yasinzira nakuwa ekifo amu historical nga bulijjo mbadde sikimanyi Museveni takuwa mulimu nga toyina gyovudde naye atuwa ono director wa side kita magambo jajawe Lwabudongo bamuyitanga Lwabudongo ye yakuliranga eje yakabalega Museveni takuwa mulimu nga tamaze kubala ancestry yo ne Napoleon bweyabanga akutuma akusindika ku lutalo yamalanga okumanya kamanda kakati bano beyawombwa sipiika beyasulanga akuba amasimu ye yabayina kakakwate anti bamuzanya obubadi parliament bajono anti ulira as Museveni as a Sheikh was preparing to endorse who should be speaker bagenda mu Afrikaana ababaka 10 bina kati ng'okyamunyegako this way Museveni lost the battle 10 speaker aliwo siwe speaker yabatwa what he avoided from Kadaga the current speaker defeated Museveni okimanye ekyo nti ababaka 10 yabatwala mu hotel Africana ne bamwendosinga making the second meeting irrelevant kati Seke yagenda okujja nga tewaliwo Seke nga tewakyali kigenda maaso yabakuba speaker Tayebwa ajja atya Tayebwa yali wa Kadaga yes ye yamuleeta kakati ono speaker yabakubana abawanika obugulu n'abakubana yayina nani ku bantu kati entabwe I have a recorded meeting entabwe eno yona mu parliament ngazaake ayogera nono ngani abatabaganya kubanga ebyuma byange bibakwata entabwe eno yona mu parliament eva kuki entabwe eri bweti how do they become relevant Museveni yabatega mutabani we Muhozi nibakubamo nanyini nsona tunyalako yankuba nakuba Muhozi nemukwata ku byuma nga hayalinze abasajja bannakenya bakube Muhozi bamufuleka Museveni yali amusi ninga bamukubira Kenya yagula bannakenya nga kubira akatambi ngadduka nejogoli lyagendanya ani ku bantu kakati Museveni yaleeta mutabani we namubazizika bo badayirikiti ngaataka kwani ku Muhozi omukazi ono n'aba mugezi nnyo naga nti muzeyi twagala okomewo yakubye gasumba tova ku bbala tova ku gundi ne bakola obubinja tova ku gundi kanne kayimba Museveni awooma kampita neŋŋana okugendayo anti kubuulira ne president Museveni naye alabye mugezi nnyo ne Museveni awooma nakyo nekimwononesa ssente z'eggwanga tewali musajja Museveni gwatakubye Museveni detects enemies from far. Nekyo kigenda kuyamba eggwanga. Museveni sigali amanyi nti the enemy teyali mpadde bwa advisor jesiyinza kugenda nze nagaana okugendayo kubanga omukulu era yali njoze naniyamu nakanakazuuza olukwe kakati ekyo kimu Museveni detects enemies from far. Museveni lures the snakes out of their hollows. Museveni is an expert on reverse psychology. Na yega kati reverse psychology ojimanyi. Dokita Museveni yalangira mu 9 bonna bana basome. Semogere n'avuma oyo. Besigye n'avuma oyo is impossible n'akiteekawo. Kati gobuli lw'ovuma gundi tukita reverse psychology. Na yiki ina impact gye kikoze bonna basome. Tamale impact tegatiriyo. Teyawerawo masomero gammwe. Abali era abasoka bajja mu ewa president naliyo mu State House wanga muze otukoze ekintu kimu abaana baffe abadde bagoba ebinyonyi mu muceere bonna basoma nasange essomero erimu ebugiri nentya n'okumanya bangamba lya gavumenti naye nga lya ssubi ligudde sente lwaki talyaziteeka mu kuzimba amasomero ago muno mu ministry mulimu agiryamu ssente mulimu agiryogeramu abantu kikibaleetedde obuzibu kati gyenkubulya kiri kimu what is happening in the parliament Museveni yabakulira dikoyi n'aleeta mutabani we
teguli nalusanja aweza jambuzi yafunyisiza ndika lubuto mutugende tumuwabize abaali baagala bonna okugira ekintu nekibakuba omukazi ono nakola ekintu kyekyamagezi nanyini oyo ajoga abantu abaniyako teyagendayo atuniddeko natuniyako enagezi najjako palikulama zange nazikolaki kakati Museveni ayina ebintu ebyo ekiri mu palamenti Bobi Wine oba omuntu omulala yina mu leader of opposition ayagala kuleeta report anti kyenkubuulira lwaki Bobi Wine bamukwata takwatibwa naye report bagiremesezza okusomebwa ku floor takwatibwa Mpuuga naye muntu Mpuuga gwe bakwatira mu loogi nga alina ne mukomusajja ne bamubesasi Mpuuga muntu Mpuuga wakiwulirako nti bamukwatira mu loogi bamubesasi ku kisanga kiwuliranga nako gwokiŋŋambye wano Museveni yajja tutta tumalewo oyagala mukamusajja Mpuuga teyakwata mukomusajja naye mutuliki mukulu Tamale abasajja bano mbamalewo sigana kankubira abasajja bano mbamalewo abopozisioni sigana Mpuuga talina ssasi mu kisambi simanyi Mpuuga alirina bamukwata Museveni atumalawo Mpuuga is an idiot. Let me tell you. Mpuuga is an idiot. Bamukozesa nani? Mpuuga bamukozesa mulamu ebituli. Let me tell you. Mpuuga constituency Mpuuga gye yalimu n'embidde temwaliwo NRM. Be basimbawo bokka mbidde nga jidde ku tikiti NRM did not sponsor. Omwana ono aladdisi weerakayi Bouta Gomez for herself. Ne simbawo. Was it an omission? Neddo ono musajja ono. Mbidde bagamba musajja ono semanye gundi. Mbidde bagamba ayina omuntu ogumiringa engoma. Mbidde bagamba nti no wali wa mukulu. Wenali. Anti kati yensobola kite basimbawo mu. Noyo wenali. Ani Mpuuga wenali. Mpuuga yabira ddi waina. Mpuuga mumanyi nnyo. Mpuuga bamukwata ne mukomusajja Masaka ne bamubesasi. Mukulu Tamale. Kakati okwana mukamusajja naye asobola okufeera opposition leader mukinoonyereza oba nnimba ekyo tukitegedde kakati bazanya akatambi kazaake nga zaake avuma bagamba nga atyobola omukyalo oli zaaka omanyi kyakola ani batuuza ne bezipiika konsayiringa ne speaker zaake kitawe bamuyita Butebi yankola ekigambo Butebi nemukwatako mutabusi mama Fine yamundeetera neŋŋamba gwe mutabani wa kakaneko nempako nebira byemugambe byekisajja kikulu ekisajja ekyo kyabiteeka ku social media nenkwata Butebi muttirawo Butebi yakola obusiru Idire is an Idire man yefuula national water naddira emityana n'ateekamu payipo z'amazzi era mweziri basasuleyo obutasomebwa Butebi kitagwono zaake oli national water obutasoma kakati eyo njagala tuve okimanyi nti mu mityana ekisajja ekyo kibutebi kyefuula ekisiru nekiteekamu payipo zaakyo Butebi tumuleke ye taata zaake anti wekiva kubanga ye taata wazaake ne babitwala tetujja kumuyingizaamu nekigenda n'enkalabi yaakyo nze mbadde tumuleke anti zaaka alwanirira kitaawe nti kitaawe olwo obusiru bwe okunidde abantu okuva ebweru Everite era balina okumpa bampa omulimu gwa public relations officer nene Ugandans abroad are ringing me Mirundi, are you part of this group? Can we guarantee you twali balamu bulu nakati mukulu Tamale Mirundi nga okyakakala mu ngeri eyo twali basajja abaali baagala endongo engatto gikwati balowooza nti banja omukadde wange naye engatto gikwati twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali baagala endongo ng'olwo ffe munyenye za Kampala azabuda ejogo ndi kakati mukulu Tamale abantu bakulengedde ng'okyakala osanyuka akatambi ka vidiyo akazaake nga batabuka n'ekinyamatama kakkirizibwa mu parliament ne kalagibwa naye kinyamatama yaani
mubaka wa Rakai andi genkubulya Nyamatama yajjako ewange nkadduka ne muganda yingira gurupu eno eriwa ababaka ba parliament tebaali independent waliwo ababatwalayo tebajja bokka mbu balina program bali muyisa mu parliament poko is poko tulina owayita bamukuba nadduka kakati what is happening in parliament is a spill over let me tell you Museveni bwamala okubazanyisa akabadi ne bakuba muhoozi amukuba wa mu nyumba yaabwe eya Museveni olutalo luli mu nyumba olwo ne beeyawulamu bakuba buli muntu yonna ne bamugjawo nange ne bakuba ne banniyamu nze mbalemeddeko tumanyi tekunniyamu naye buli muntu yenna yali asuubira okwesimbawo bamukuba mulimu mukoddomi wa Museveni akuba abantu fenna natukuba natuniako natunyalako kakati nga tamanyi nti muhoozi ajja kakati emiteri what is happening in parliament bwe bamala Bobi Wine bamutega ki n'agenda mulala aliddayo tajja kuddayo tajja kuddayo Bobi Wine nakwata mukazi we ngakimye sente nowalobongo yanga mugani muwakanemba kubemba malewo mukulu Tamale you don't trust these people kakati has it is at mukimanyi Bobi Wine bwe yafuna sente Bobi Wine yazimba kaliya ye ku muhoozi yakizimba ati ati muhoozi Bobi Wine yakima sente mukalobongo njogere bebapepeta ngakimye sente bawakanemba kubemba malewo ebyuma byange bibakwata kakati problem ye Museveni kye yakola muhoozi n'amusirisa kakati okubanja nze konsani yange need to see Parliament is a battlefield why and it will continue tebajirwa ne mukatumba amala nakubazaako engumi eyamutuusa n'ebungereza okumujjanjaba Parliament is a battlefield now why what will they do Bobini tejasobola kuleeta sejjembe ye mu bantu yavuma abantu endeebo ki okujja kuba bamugjeeko nanti kati poliisi singa emukkiriza n'agenda n'atambula tebakkiriza muwemuzi gweyogera nti bamukkiriza we mulemu bantu. This is what your people don't know. Kankubuli muganda wange. Bwe tuba ba leaders nange nina wenkoma. I'm not a tribalist and even people don't know my tribe. Abantu bakutankana. Abantu bantankana. I cannot afford to be a tribalist. Tuyiza genda mu bantu luwero abajja n'endeebo. Naye mukulu Tamale. Kino kitamaniiki kama mugalire mu nju. Bwe kennyini government eno ogimanyi mwava nayo mu nsiko. Yes. Bwe baali nga bateekawo ranks nga bakava mu nsiko nga ranks bazisummusa. Yes. Bajmeja jena abana abasooka bonna baali bava mu Western Region. Kimanyi. Naye wano mu gwe kyogera tekiriiyo. Twe twagenda mu nsiko. Mu political causes nga abanyankole be bayimiridde. Ffe tutula wansi. Why? Because baali bagenze e Mozambique. Ne batendekebwa. Nga ffe tetumanyi. Ate abaganda bagenda e Mozambique bali waliwa. Omuganda yali ow'amaanyi era muwala we gundi RDC era mpa ekitiibwa ky'amaanyi. Yali ani omuganda? Omuganda yali ow'amaanyi erinnya linerabide bamuyitangani. Ninde bannaddu? Era baaga okumanya omusajja yali w'amaanyi erina okugulu bwe kuti. Nalaba omusajja bajja ku Museveni kuba minisita bwa defense n'aga nti kakwate ka gavumenti. Museveni n'abayita n'abagamba mwagala okuwamba gavumenti ani ayina erinnya nti gwe anti saagala kuwamba gavumenti. Museveni yennyini ng'agitidde. Omusajja oyo bwe baamutta mu nsiko waliwo crisis. Yali muganda. Baani abaamutta? Anti yali w'amaanyi nga bo bennyini be baamwettira. Amagye g'Obote gaamutta. Omusajja oyo muwala we waali RDC. Omusajja oyo baamuleeta mu kimutamanyi. Ti gavumenti ya Museveni nga bwe bagizanyira mu yazanyira mu y'Obote. Lwaki? Nti gundi omusajja oyo Mukiibi. Mukiibi yali dokita w'Obote. Ate Makumbi. Okimanyi nti yaleeta eri Tumwine n'amutwalira mu nnyonyi ya Obote. Yamutwala naye lwaki ye tebamuwa ranka ya waggulu nga baakawamba? Yaliko nolalaani teyayingira mu magye. Abanyankole balina olugero lw'okugamba nti bw'obba ettooke ng'oweesa omwana naawe bakolaki n'omwana aliba mubbi ne Museveni bye bamuzannya.
ababibi nyini be bamuzannya yazanyira mu gavumenti endala kati naye bazanyira mu yiye muzanyiramu nakwata ffe abawagizi be natukanyuka ku jirikete ku kasasiro 1.7 abaana bange banasoma ka video kano aka opposition kokugana okazanya natula eri mu control room wa IT nadduka emisinde ku kantu ako mu 1986 oba 87 omusajja bamuyitanga Seguya omwana we RDC era tumanyigaje bulungi mu Walawi mpalize nga bamudropinze Seguya yali ayina ekigere nga kiri bwekiti kiringa kyanjovu Seguya oba Museveni yali amugyewa Seguya bwe yafa abaganda bonna mu nseko bakangana ne bamanya nti bawedde bamukubye amasasi okuvaawa naye omulambo gwa Seguya baguleeta emulago Professor Tumwine n'agutereka nga ne gavumenti bwe yazanyira mu Yobote eye bwe bagezanyeddemu Parliament ngetufaananye bwetyo gavumenti yaffe ekyalina future Parliament ekolaki bagiwambadda nannyini nsi okubeera omukobolamu bwe bwonna yagiwamba nakubaffe oyinza okuwerega nange emandwa kankube kumalewo abaana kabaga nidda kuteesa nawe Parliament yaffe tekyalina mugaso terina mugaso si bakolaki olunaku muhoozi lwe yagenze ewa sipiika ku mukolo sipiika bamukuba ate sipiika tamanyi yali mukwano gwange naye pulaani ze bamuyinako bamumala bumuleetako abantu kuba waliwono ono let me tell you nedda bana baganya okukwata obulungi kuki mbulire kiki bw'otunuulira namboze muntu namboze muntu lwaki eyagamba nga abantu federo kamya muntu federo eriwa zake yesi muntu kankubuli zake si muntu bonna babagobye ne babateekako nti bagenda mbagulako ogw'obutujju anti kankubulire namboze tebamukwatangako nono mufere w'emmengo n'oyo gwe tebabakwata namboze nalaba abasajja balina emiyini egy'amaanyi abamukuba amagulu tovumanga gavumenti nze olaba nvuma Museveni nvuma ono yakola okuniamu wonia mwani taniwa Mirundi bamuniamu emandwa bageniamu okateera mandwa nti ensi zakayo kali bakalijo balimu bane bamwanika amagulu balimu bejogo nerimuggwamu kakati nkubulya nenkugamba the problem with the speaker and deputy speaker sibaawo tebava mu NRM yes baba banga be bagala wala bayomba buyombi tebalina follow back position nti there is no rule that if you suspend an MP for 5 times takomawo they will come back kubanga toyina teeka mu nsinzira and why because they have known nti Bobi Wine yapuma muhoozi ate Bobi Wine yawona tomuvumanga mukumuntu muhoozi omuvuma omanyi muhoozi byakakola maje abaana bali Bobi Wine bayinza okukwata bwe bate bakomando nebakunyiga ogenda okugira nga jia tezikyayingira mukazi wagenza okukima sente olowoozayo intelligence semanyi tumuga Bobi Wine yakima sente awantu abo bakomando banyiga bunyizi mu ngeri yaabwe Bobi Wine ayinza okutuuka ekiseera nga jia tezikyayingira enkwata gye bana bapepeta mukazi wetu bayinza mudamu mupepeta ngenda kusooka kuwumuze mukulu Tamale Bobi Wine Tamale Mirundi kakati kankubuulira tubadde tukyagenda mu maaso nti what I'm telling you nti Bobi Wine suffers a setback atya anti Bobi Wine mumuleetedde ebizibu kennyini nti Museveni agenda nannyini nsi yakozesa Bobi Wine Bobi Wine yeetengeredde n'ekibiina kye mukazi wetu agenda nga kukima sente niwawala bongoya bagane mbakubi mbabye bamupepeti mumutungo kamutekerabu mukabobu wente yagenda lwaki abantu abo tubawemukiriza noleeta obutambi obwo ne tubukuba wano kyekubuulira kakati yesu eriemu Museveni ayina emyaka egi ahead that's why I'm telling you nti ono omukazi mugezi aliwa namyalo ye atunda munnyo tegudiba atunda Museveni yes gwaliko yekka yes why namyalo mugezi nnyo naye ani yamuteekawo namyalo mugezi si president namyalo yali mukakiiko akahajate mukwaya is not a new woman kati president namuleeta amukubira akadingi ye yenyini initiated it
ng'ategedde omujozo naani ku bantu abanyalako tayinza kufuga ggwanga. Ani afacilitatinga namyalo? Gavumenti Museveni. Yamuteeka Mumukimanyi nze lwakuba nti amwesiro muova. Mumanyi nti abasuubuzi bawa abantu sente nti MK project. Nze ndisaba sente. Nti mutambuze ekintu kyammwe ne babateekamu sente. Abasuubuzi bagezi. They invest in the future. Waliwo abagamba nti abali ku muhoozi. That's why omusajja bamuyita kataba keita no longer at ease. Omusajja bamuyita Okolimbe. Sam Okolimbe. Yagamba nti the problem is not to eat bribes. Failure to fulfill what they are intended for. How do you know that a brother of yours is eating a bribe on your behalf? Tosombala kumanya. Nange baliwo abankoleramu. Ne bali akukasente. Mbandi awo omusajja azze. Why? Nakuweereza sente zange obukadde butaano. Nkolera ekintu. Kwata katebe waziwandi. Babalimba. Musajja mukambuuze butalya sente. Yamayuni. Nange ndya sente. Nawo ozirya? Bwe ziba nga zizire. Consciously. Nokolima yali aziteze mu bembutte ntulike. Mbanga de myaka 10. At the situation gye tulimu years. Tebategeera politics. Museveni yabaleetera mutabani we. Naye nga yali asaanidde mukulu Tamale. Ne bamulwanyisa nga si ye dikoyi. Dikoyi. Ate muhoozi n'afunamu. Yabanyenyamu. Ono ajoga muhoozi. Bwe yakinyenyamu ndowooza owa pulezidenti yalaba ng'omwana akinyenyeza nga takisobola. Was provoked into battle. N'ategeera nti kitanga anvuddemu. Nakwerwanako ki? Baleese kategule n'olutu lwako baleese kano kannalusanja akawoza emisango gy'embuzi embizzi kasajja kasiramu kawoza gya mbizzi eyazadde mu ndiga omwana. Who are you? Kakati omwana bwe yakinyenyamu ne bamuleka. But what if another senior army officer does what he does? Oyo bamuggalira. Ngono yekwesebwa ati nannyini nsi bamukubye ne bamugjawo. Kubanga olaba Bobi Wine bamugaana okutambula. Ate ye muhoozi n'atambula. Ng'ennaku z'omwezi 28. Kambabuuliremu. Bobi Wine yaweddemu atulabyeko nnyo. Anti ye bamukutte emikono. Yes. Ate muhoozi emikono ne bagita. Mfuga ate ye mufere muyitirivu. Ono edi mutwe. Namukwata. Ng'akola kyate edi abantu mutwe. ludda mboba baleete. Ababodaboda bakubako ekyo kyadduka. Naye okimanyi. The political landscape has shifted. Ate muhoozi is young. In politics batugamba the best asset in politics is being young. Ntize bankubidde emyaka 10 olabye envaawo. Ng'okyali kalibo. I was young. Obakubira era ekyo kankimalirize nti mukyemuba mukola kimu ab'opposition eri advise yo temulwanira mu parliament bakole batya ab'opposition mukole ekintu kimu mu parliament nga temwagala bawuliriza mukomyewo term limits mukomyewo term limits tebalina numbers mukomyewo term limits aba opposition tebalina numbers omanyi kyekitegeeza term limits Museveni mumuwadde emyaka 10 mutuuze nniya agikufuga agimale agifuge naye nga mumanyi nti gyakola ki nti agenda mu myaka 13 mwe temulirabako ab'enkaaga ab'ensanvu temulirabako mukulembeze mulala enkyukakyuka temugijjiraba. But if the best option in the parliament would be to change the term limits because mu America tewaliyo term limits until 1956 Roosevelt n'abafuga emirundi esatu yali musajja mulema nebaga yali abafuga ekyokuna nebaga nti nedda era Roosevelt did not oppose it, neither did he oppose it or support it. Term limits mu America zajja 1956 naye beefuga 1777 naye kakati wano tutugana term limits nnungi nnyo muzikomyewo naye anti aba NRM tebajja kukkiriza muzikomyewo Museveni yafuga opposition yandikyagadde anti bitandisali yagamba bwe third way Museveni tumwongere emyaka 3 kiridda mu constitution gibere munana it back Museveni muteekako term limit fe abaganda kyetukola omwana bw'aba ng'ayagala okuyita mu lujja nga talina manyi tumusimbako ebikolokomba n'atuula Museveni muteekako ebikolokomba n'alijja ebya term limit kubanga nze mbabuulira timukozi bwakwata power kati after Museveni ajja bafugaaga ate bawangaala abakulu abo
muteekawo the best you want from parliament. The speaker of parliament. If we want to help Ugandans, reinstate term limits. Tutegeere nti President Museveni ayina emyaka 13 egisigadde agende ate naalijjanga muto tajja kutufuga myaka aga naye bw'alibeera nga Museveni n'akyusa constitution. Ekya term limits. If you had term limits and you change them, tewali alizizaawo. Tewaba wazizaawo. Nga bazikomezaawo. America tezaaliyo ne bazijjawo. Nobody can reinstate them. Kiba kigenze. Museveni twalina term limits ne zivaawo. Mumuleete term limits atufuge emyaka 10 naye aba NRM tebakyagala ekyo. 13. Ne president yennyini alabika takyagala. You can talk to these people bategeere n'abantu ba bulijjo nti mukize Museveni abafuge emyaka 10. Kubanga ekyemyaka kyo kyavaawo. Omukazi ng'omwagala nnyo ne bamufuyisa olubuto tayinza kuga nti luno kalumala okuva mu oteekamu olulu emyezi 9. Iyi naye gwe naawe oba musajja alukkiriza. Era kamba buli ekisembayo tugende. Mujja kulaba ekifaananyi kyange nga nfukamidde. Ng'ofukamiridde ani? Baagala kunzita. There is a plot to kill me. Mukulu Tamale wagamba tofukamira. When you are pushed between a hard place and a rock, you shrink. Abasajja bamaliridde okukomyawo okusokolera z'abantu. Era etteeka baaliisa lyayitawo mu parliament. Kubanga waliwo akirimu we mwogera odduka. Kakati baasazeewo. Basooke bakugjewo. Enveewo. Ekintu kiroke kitambule bulungi. Unless that man becomes a dispute in his home area, tetusobola kukola business yaffe. Business eno singa teyalimu ku bantu ajooga ensi nakana kalina olusolo kalinga ebbulooka akaleeta mulamu waako mu health nkagoba lukwako nanakulimu kasajja okulabane bakutta. Kaakati gwe wafunye ota information nti bagenda kutta. Nze monitoringa. There is a delegation that has come from India, Mumbai, to reorganize. A Canadian man also left guidelines. Bakomyewo iteka balikyusa. Kati bagenda zisokoolera. Before I moved in, abaana ba Uganda 17 bali babattidde e Buyindi nga bajjamu organize. Bamala basuza ku basajja drugged men, 10 drugged men, nemba ba. Kakati ekikutuusa okufukamira. Until they are coming back, they want to kill me. Bagamba, unless this man is dead, he cannot work with us. Tumunyigiriza nnyo, tayagala mulimu gwa government. Ate tumunyigiriza dde waabwe mwalwanda n'amandwa. Kakati waliwo kube mandwa okatera mandwa mbinyinesi zakayo kali bakali emandwa emubye nemukuba. Kati mukulu Tamale wabadde ofukamirira ani? Nabagaye mundekete munzita. Ngo bagamba nti abooluganda siina mutawana namwe. Kubanga bagamba bwe tukizaawo omusajja oyo agenda kukola ki? Kuddamu akirwanyisa. Akirwanyisa. Mumanyi ssente zivaamu muorganize. Muzimanyi obungi bwazo. Organ extraction is income zebafunamu $100 million per month. Omanya bakirimu. Nyinga abantu bameka be baba basse. Yanti bo kye bakola ekibi. Waliwo kana kalina olutwaka liita mulamu wako ne bajja katta. Kubanga kalina ko data y'amaanyi. Bo kye bakola ekibi. A human being cannot be a commodity. Kuba muyina kutta muntu okufuna organize. Kati nze etteeka baalireeta. Ani yaleeta etteeka eri mu parliament? Era yalireeta mu mwoyo mulungi. Gavumenti kugambye ti abo bonna basipiika ne badepino parliament si y'abantu abo banambuza balega entwe zaabwe baani. Naye tetwaliwulirako etteeka eryo nga liyita mu parliament. Kati the issue is I can even help them to market their good. Organize. Yes.
bajozi banyako banyalako mbu bantu kakati bantu ki muno bekasajja gwe akoyina entwe kalibu mukulu Tamale bakubaja abaana nankabira yogera abaana gye babandikira mukulu Tamale kakati mbuuza bantu ki etteeka berikkiriza okujja mu organize kyenkubuulira bakola obulwaliro bwabwe what I'm telling you kubanga nyizo gamba ntino nze kwezi newaddeyo mbagala kunzita tujja kutingana njaba kubala dumbatte. The issue is when you look at this business is not a bad business but poorly handled. Niye yetaaga okulambika bajja okubuuza abaana gye kabatana oyo omukazi ajja kwogera abaana gye babawandikiranga mukulu Tamale. Let me explain to you nti research has found out and concluded nti a human being is spared by another human being. The argument is singa kono chikajja kono nemulomo wako balika bentwe ne bajala nono anya ku bantu yalowooza nti ajja kwanyamu anfola ekidali kyakyo niyomunkono kakati bantu kika kyabo programu zaabwe bantu kika ki obadde okyanyinnyonnyola nti is true science sipeya ow'omuntu yadda muntu. What does it mean? Nowembizi bamugezaako n'aganda mwana wattu singa omusajja ali ku bodaboda omutwe gwe nagukuba ne gwatika ne bamutuusa mu ddwaliro ng'aleebaaleba aliko ntunnunsi aliko kikuba mukono tajja kuddawo naye ayina organize ezirimu ki ezikyali ennamu muzimugyemu zigende zikole ku balala olw'obujonzi bwabwe bagamba mu donation bayi ensigo famire y'omuntu oyo efune ssente ezo mu kifo ky'okutwala obutwazi egula dola ebitwalo eki etaano obusomyo mukimanyi nti bakola ssente mu covid bakuba amagulu g'abantu ne babajja mu busomyo nyinza okuba akakozi ka minisitule ya health nono permanent secretary nembalaga nti eyo kabuli temuli muntu mulimu ensawo za 70 years bakuba amagulu nyinza okuba kuba neyina inside bonga bagamba bajjako nkere kumakya nga nzize ewaffe nga nnukawa mukulu Tamale gwe bwafunye information newegayira abasajja baleme kunzita why kati gulwaki tosirika anti kirina ekikuba nzikiriza okkiriza okivaako nembayamba era sijja kiddamu nakyo kitadde when a crocodile throws it to the banks instead of throwing you deep into the waters, do you go back swimming? Tosobola. Abasajja bankubye mulimu oyo ani okubantu tawangulwangako ate Museveni yamutya ne bakuba polokola kana kalina olutuulu kalinga ebboloka ne mulamu waako bajja kasiba kakati nkubuulya ne mbagamba let us discuss this business widely bagirungamye bulungi nti omutima gugula dola emitwalo egi amawugwe ag'omuntu gagula dola emitwalo egi obusomyo bugula dola emitwalo 10 kyobala abalwanira eggwanika emulago nkukubira abalwanira eggwanika kakati ekyagoberera omusajja abawa layisensi anti kyenkubulya baataddewo amalwaliro gaabwe gavumenti yebawa layisensi nabagamba nti fika salama these were created accidents fika salama teyaliyo omukazi baali bamuyita Dr. Namaganda omanyimu ekyo mutamanyi nabakyo batamanyiko ekyokulira bwende kubye nendi bamalamu omusajja gwe bayita Professor Kanyerezi omumanyi muwulira yakojja wampanga emmengo Kanyerezi yajja ewange n'akonfesinga nanga nti mbadde nzija ne mutabani wange naye aganye empanga emmengo Kanyerezi champion ye pioneer okutta abantu obajja mu organize nandekera amanya yafa nagamba mukulu wange nti ani akujjanja nti Kanyerezi ne muganda sokola ebintu waliwo kiliniki yiye sokola abaana bagende bweru babasosa mu kiliniki eyo kiliniki nemanya ti ensigo yone yenkana neyono abaleesa applications ozadde baby naye omutima gwe muki gulimu ekitundu mulamu naye ate tasobola to make it ayina obulwadde obuki obulala ngakano akali mu minisitule ya finance kalina obugulu akali mu Kampala kalina obubaliga gwe omwana ono abeere terminated
nga bukyali you will not make it omutima baguwani baguwa omulamu. This is what we should discuss. naye nga bannannyini muntu awo bafunyeemu ku kantu nti bafuna sente ku baboda ekimotoka bayikyekyo ababoda omanyi nti malwaliro agamba yina wadi y'ababodaboda okimanyi pick up ya police netuusa omusajja wa bodaboda akubirwa bodaboda bamuwa $3,000 pick up nga gye bawe sente nomuvuga era there is an accident here involving a bodaboda man he is still breathing nalyoka wa police nogivuga kabangali kayina $1,000 bamujjamu organize. Kati if we know to the organs of a human being a spare part for another human being, let it make it public. buli muntu amanyi nayagala nti omwana wo wa bodaboda baliwo wa bodaboda emukoze eki omutwe gwasiriza tosobola kuwona naye mu mubiri gwe ayinamu assets ezisobola okubamu sente temujja kulabayo mirambo gye bakwatidde malwaliro naye abantu tebaweeyo abantu baabwe nga bakyali anti museparate okimanyi nti oliayinza kati no bwe kiba open nze mbabuulira ayina society abantu nga baagala wali wajja okutta omuntu ng'atambula n'ensigo zaani azikula it can only be done in a hospital. That's why I'm saying gano amalwaliro gaabwe ge baleeta mu tteeka gasiya bajja gwoki kiruddu bajja kulyokyo kawempe bajja kulyokyo abantu bagenda kuwaayo abantu anti kyenkubulya kiri kimu mukulu Tamale n'olanga wano I'm going to help them nti nno njagala abaana bengulamu ku ssente oyinza okusanga ng'olujja kankubulire nti ensigo egula $5,000 $5,000 ejja Uganda zirimu ssente meka bala nti nno omutwalo gumu guli mu miliyoni 35 emitwalo 5 times 5 obeera mu miliyoni nga 17 kakati bakikutegeeze nti naye osigaza ensigo emu naye okufuna nutrients zikubeezaawo emyaka gyokola ki tolikola mirimu gisula buzito ogenda kulya ku ssente ezo. Explain this. Naye mwe kambabuulire nti mmwe omwana we Nansana eyatulinga ng'obwongo bw'abantu naye omusango ogwo gwakkirawa mugulaba kutambula ninaakulabyawo mugulaba kutambula n'obwongo babutunda nabwo buliko ssente zinali mmanyi bwe busooka muwala wange mugezi nnyo baali bamuzi. These are Israelis who are operating at the Chinese. Waliwo omuchina yadduka abachina be batta omwana wange musalu batekuuko mukulu Tamale. Let us finish this thing. Now that a law is there balese n'abantu okuva Mumbai naye bo bagamba nti nze mbalemesa nalabye meeting ekiro I saw the meeting. I was watching a meeting. Omusajja n'agamba muwala we mutabani wange Mirundi mumuwanga ssente meeting izo mwezo ekiro nazikutte nono ku bantu namukutte nga baagala bakuwe ssente ove mu kintu. Yes bampe ngende obaviire. Yes naye kano kazunzula olufene mulimu wako baleka bane bakatta tojjako puroguramu ze tumutwalire waabwe mukyalo ali foge waliwo n'ekisajja ekikulu kirooya kati waliwo options bali mwezo ekisajja ekinyonyi bali mwezo kyatta mukazi wakyo ne kirimusokola. mukulu Tamale waliwo options bbiri emu y'ey'okukutta endala ey'okukuwa ssente. Anti bagamba nti bizinesi eviibwako I agree bizinesi eyo eyogadi trade evaamu miliyoni 10 ekya dola every month kiyingiremu olabe bakutte bakugjewo. Don't kill me gentlemen, don't kill me. Tamale alajanye mwende waffe siddamu bakolera muli bajozi muni ku baana b'abannammwe mawulisiya asula akaaba asula abakolimirira basajja mmwe nabakolera mwampaaki bakuwe ssente okudda ewaka njagala kudda waka owummule siribaddamu when a crocodile throws you out of the lake. Kyembadde nsaba mukulu Tamale. Can you go back swimming? Kyembadde nsaba mukulu Tamale. Niduko omusajja akubye obugagga bwange obunene. Kyembadde nsaba mukulu Tamale. Nina kamunyama 20. Omusajja niduka nogisi. Nze nina okukkiriza mbere munda weyoyi nga ntambuliza ku lugosi kati mbakkiriza
bagende mu maaso n'ensonga zaabwe okkiriza nti bakuwangudde kale yes why kambabuulize abo abasajja bw'oba oli mubbi ku kyalo n'okomawo ne batandika okubba amatooke bakukwata nabakolera ekintu kimu nti accident zaali created tezaaliyo ezabeeranga kufika salama 63 of your surgeons were indicted by ICC. Nina minister gwe bayina minister ngat attestinga musai via Zoom ngali bonamba yina sijja kubiba wa sibiba wako walibeerawo gavumenti eribayona nitukola bako kabanga lina mulamu wako nero mukome okunjoga mukome okunyako muleke ngende waffe. Don't kill me, gentlemen. Omulungi omulabi wa Baba TV tuli mu program ya Feganga Muka the big story ne mukadde waffe Tamale Mirundi mumuwulidde agambye nti era agenda kufukamira abakulu balebe ku mutu bakole to sabotage Uganda's image abroad. Kyoga nti abalambuzi bakomye ku bano anti nkubuuliza nenze kyembagamba director wa Isa akolaki magambo magambo muvuye ku magambo atutereza side kubanga nkubuulire abaganda tukuga nti Kayombe n'anaafa. What does Kayombe n'anaafa mean? Kayombe n'anaafa means ebigambo biweewerera omuntu n'afa babiteeka kuggwe iso tekimanyi temanyi Kayombe bayita kamwakabi bwe tuba tusoma intelligence batuga ndikola mufozi mukozi alimpa intelligence tewali aliza musango wano ojja bakwata bonna ekyokubiri kyensaba mukozi to be a handler kuba sina gavumenti endala mwenja kubeera enezimwaniddeko myaka 10-24 mugimazeewo mbunzire waffe nga ndi mwavu ne UPDF yagenda Congo kulwanyisa ba ADF bayitawo okujja okutta abalambuzi fe abaganda tukugamba sebaggala miryango ne balega emyaganya oggala omulyango naye ate omwaganya n'otaguggala. Muganda says closing the door does not mean security because a snake can squeeze itself. Mumwaganya kutuyita omwaganya gap n'ayingira mu security bakugambye n'abayisirayiri bennyini Mossad the best babakubye. You cannot be on standby every time. Tebakuba America tugenda kukola tutya anti kyenkubuulira abalambuzi balabika nti sebaggala miryango Muganda says a fool closes the door but the myaganya there are gaps in the door which enables the snake era omusota gwajjanga ne gumira amagi amabisi ne gugatwala. A man was clever like a Mirundi n'afumba amagina enkoko n'agijjawo n'agafumbira ddala bufumbi. When the snake came swallowed the thinking that by squeezing into a small hole ejjiri ijja kwatikira muki munda gano gaagaana yagusangawo n'agutta nga teguyira we guyita anti yekye yakola abagezi beyawa amagezi mu mutwe nga tuli mu saidi oba mu yiso asaidi ekola mu yiso nompa yiso Mirundi n'omuwa yiso mulembe gwa muhoozi wadawa ayereka wano kuba I study nti bakuwa ne sente za research n'okola ki yiso yonfu tekyalina kyerungi yo tekyalina kyesobola kukola ekuuma mundu let me tell you anti nkubuulira nti mu security if an incident happens like in journalism bakugamba if you get a chance of hosting a politician what do? The 5 minutes rapporteur. Tell us, Mr. Mirundi, tell us how your life is. The last 10 years, throw the bomb. Mukube, tuchamwitaga. Omumaze. This is correct. When you are guided for an interview, the biggest story comes at the end of your interview. By the way, are you the one who stole money in this bond? Kubanga obomu nyina. Muba amawulire TV ez'amaanyi when will you go back? Tewali. Ekitegeeza tekyakwetaagamu.
the 5 events emaze okukuba establishing rapporteur. The next period phase is to keep you confident. The last 5 minutes or 10 I throw a bomb to you. Nga tokyadda tokyaginaza kati intelligence bweyina okukola tekankubuulire singa ndi muyiso lwaki incident yene ey'abatwalizi eguddewo nga waliwo okukwala mu tourism nga waliwo obutakkaanya wali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja abaali baagala endongo naye mukulu Tamale ng'okyali mu kukyakala nkibulidde in the last tukubuuza ffe mu interview naye pulezidenti yakakasiza nti ba ADF tukakubira iso bwemba ngenda okuyinterviewenga nti I'm going to interview Mirundi nsooka okubuuza has this man been a character in the news the last 2 weeks nti nedda anti kibuuza kyentegeka muki mu question zo why is it that nti nga bakwalulinga mu ministry ya tourism bakuba bano batuwalisi babakuba nga ndi waiso nga ne mu intelligence batugamba if there is a murder fetukubuuza mu intelligence nagisoma neba nsinza bakolera bano bajozi mu intelligence batubuuza nti who benefits from this murder ani afunamu nikyembuuza mukulu Tamale ndiddo iso ani afunamu tukubuuza mu intelligence ani afunamu you even check whether money changed hands osoka kuwata akawulira suspect why is it that you so boss tell the nation why is it that when there are quarrels in the tourism twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala Tamale kyogamba nti nno twali basajja abaali baagala endongo kyogamba nti okuttibwa kw'abatuwalisiti bano kwavudde mu kunyawulagana akali eziri mu kinanga eziri mu tourism kwekyavudde bakabatta aba babiri when bebatta abafalansa because you must know ti abantu abo bajja kujja ku mountain gorillas lwandezibwa emmere eno zijja kupama ewaffe zijja kupama erigezeebaka in fact when you want to see mountain gorillas the way Rwanda promotes them is as if they're on the side of Rwanda nyekyo kangateza n'oluguudo olugendayo babbi babutime bakozeeyo it was Museveni. I want to tell you I was taken to France by a French ambassador nga mukazi to assure the French nti biri safe naye kati tekyatwadde ekifaananyi kibi kyenkubuulira bakabatta gumu Museveni yakwata n'effumu lye erina emitwe bwegiti n'atambula national park yonna to assure the public nti national park is safe. Why do we have quarrels in the Ministry of Tourism and these ones? naye bayiseewa nga iso tetegedde oyinza n'okusanga sibayeekera emmotoka bagyokeza lwaki omukazi yasigaddemu ne batamutta lwaki ono omusajja gwe basse mu Uganda it can be a highway robbery abo bamakya tebabatidde munda mulimu twali balamu owaiso oye okusinziira ku katambi bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo mukulu Tamale onayita okuba highway robbery okusinziira ku bantu babatidde bweru bwe babakubidde amasasi tebabatidde munda bwaba abadde baagala sente why do you conclude train omukazi ono lwaki ono yokubayokeza twali balamu bulungi bino tujja bikolera kati pulezidenti akonkuludinga atya nti tulibeera bamukozi tuli balamu bulungi Tamale kubanga intelligence means pulezidenti lwaki akonkuludinga nti ADF intelligence bwetu yamuwadde highway ddala kyabadde kituufu nga ADF highway ne baleka emmotoka ng'ebaninga highway nalebya omusajja simanyola disinengalabiye this man rangami lwaki tebamukwata yamukubidde essimu nga tebanamutta twali balamu bulungi
kubange mulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo yiso kati nkikubireko mu ngalo ekolera mu mawulire kankubuulire Kenya waaliwo omuwala nga bamuyita Waadi kitaawe yali hotelian e London n'agenda e Kenya ne bamutta kitaawe yakozesa 500 million pounds okuzuula ekitundu ani yassa muwala we ne bamugamba nti yabadde malaaya yali agenda mu gundi era mu ebyebisolo Masai Mara ne bamuttira eyo ne bagamba nti Nicholas Lwati yamusse. The British government gave this money, refunded his money to find the killers. Banoonya abazungu yaleeta Scotland Yard siiso ne bajja ne beekebejja muwala we yalina baki kati bakizuula batya eddagala lyaliyo twali basajja katabazi twali balamu bulungi mutabani wa Amini twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo bwe bakola okunoonyereza aba Scotland Yard azuula ki bw'omanyi nti aba Scotland Yard bwe batta owuko ne battanika yira baleeta Sergeant Tron egyo mirimu gya Sergeant twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo no brain. Why didn't these people attack in the national park? Omusajja Sekasi bamutya mu national park. Why do they attack somebody on the highway? Ne batamukwatira mu paka mwennyini. What do they want to do? Need to be thieves. Nga be babadde balumbi. Olufero lwabwe oli mu tourism. Twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo. Katabazi twali balamu bulungi yiso kamba yimbirimu twali balamu bulungi ffe twakulira mu bugagga bwa Mirundi ne plain bakube ne bakomezawo organic case nga bonna bajeegana kakati president agenda kola atya okulaba nti no investigate tuyina kyetya hallmarks bwe tuba tusoma intelligence Katabazi bwe tuba tusoma intelligence Director wa yiso nga tusoma intelligence tuyina ekyo tuyita hallmark obufu bw'omuntu bw'olina okugoberera is the ADF targeting tourists nedda nababuuza ne mbagamba katabo kange akasembyeyo nabagamba kuliko ekifaananyi kya Jeno Muhanga ne mbagamba nti egyo mwogera gye baakubye essomero liri mu municipality Mpondwe bayise ludda wa okutuuka Empondwe. And why is it that the Minister of Education came up to highlight this ego? Bagala goba Muhanga. Gwe baaliko they want Museveni to change the structure of UPDF. Kubanga waliwo yali ayagala okuleeta abayugoslavia naye nga batta baana baffe bamunyabunyiza bankubye banyeddeko. I have to accept to be humiliated. Kakati mu bufunze go to the media center Tamale. He must go to media vision Mukulu Tamale. You cannot humiliate me into you coerce me. Mirundi mutani wa Yohana. Mukulu Tamale. Bankubye emyaka 10. Mufunze kulowooza nti ekintu kino kyavudde munda mu gavumenti. Kati president yakyawogedde nti ADF babadde bamaze omubi ani amulumbe naye ng'oluusi si yalunyeddemu. Why does it come when there are quarrels mu tourism? Some people eat money, some tourists come here kati bano abasajja bw'obagoberera bw'ogobere tukiyita Katabazi nono akulira yiso tukiyita group psychology abasoma intelligence kituyamba okumanya mu group psychology kituyamba okumanya nti group psychology kitegeezaayo odia group n'omanya bwekola mwina be mwagobye mu tourism abataagala tourism eddemu ekole nga bwogoba abamu ku bayizi basomesa oba abayizi ne bakomawo twali balamu bulungi kubanga emulaga aba military intelligence
twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo bali batidde mu national park. The way they did it, somebody. Why on the highway? Is it because it involves the foreigners? What if it was a Ugandan? Twali balamu bulungi. Na ebintu bino betaaga kwongera kunoonyerezaako. Eddagala lyaliyo Katabazi. Twali balamu bulungi. Director wa ISO. Twali balamu bulungi kubanga emulaga anti kubuulira if it was a convoy Katabazi if it was a convoy of tourists ne bajambuusinga ne bagikuba I would settle on ADF nayo emmotoka emu ne bajooca nga waliwo olutalo mu ministry of tourism Katabazi bomu mu Kampala twali balamu bulungi bwe tugenda ku ki ADF bayita ludda wa ndi musajja omugezi sobola nakubogera nti bakubye tourist. These were robbers who found themselves in army. Sisobola kukyogera Katabazi muyiso I cannot reveal it. If I'm a government spokesman I cannot conclude easily. These were highway robbers who landed on tourists. Ndibamala ne bochane moto. Ban your vehicle, does it mean it ADF? Nedda. Twali balamu ebyo tujja bikolera mu course. Ono yatunyamu n'atunyamu ne tugenda. Twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala. Mukulu Tamale nga tumaliriza. Twali basajja nina ekibuuzo kimu kyenjagala onnyonnyola abantu baffe. Endongo twagala nnyo endongo. Njagala tumalirize na kino Mukulu Tamale. Ng'oluffe munyenyeza Kampala. Kakati Mukulu Tamale nga tumaliriza. Omukyalo ono wangadya owakakiiko aka human rights. Yakuba mujjawo namutwalako ebintu byonna. Could that woman be vetted? Tulita wangadya. Yayogedde nti nno toyagala mwogera. I can't talk about Wangadia. Waliwo n'akavubuka akalala ka activists baakawayo omulimu. Can you say nti a human rights commission that has investigated and found out the two people are missing eya gavumenti but the two people abalanga waliwo n'akalenzo ke baateekayo ntulirako ne bagiteekayo n'ono gundi naye ne bamuteekayo kati akakiiko ako kakolera nze njagala ddiro the Human Rights Commission was as a result. When this government came, it instituted a commission of inquiry on the human rights violations and to prevent them to recur. Yaliko nagenda, yaliko mukyala Kakwenzire, akyali I saw high recently, waliko Dr. Luyombya, waliko omulamuzi kati. Bali shaki. Kwaliko ne Bedi Kagwa. Bedi Kagwa teyaliko. Yajja luvannyuma. So they investigated the human rights. Because the fighting for human rights is a perpetual. Togamba nti eddembe ly'omuntu mugenda kukola ki? Kulitambuliza abwe muntu. Ne baleeta Wangadya, yabba ebintu byabba Wangadya. Ne bakwata kano akasajja ka activist ne bakateekayo. Ne bakwata ono Nsubuga ne bamuteekayo. Simeyo waffe. Me, I don't work in the government. I never work in this government again, except you are the Human Rights Commission is an internal auditor. Government. Ekuba munda mpola egenda ne ekola ki? Ne agenda mu human rights. Wangadya nakana kafubuka kali awo nga mbwe yakukyala. Ne bafulumya nti abantu babiri bamyesizi. Even if they are two, you are helping Bobby Wine Wangadya. Aisaka you. Chokama ntino tobogerako. Aisaka Wangadya. Tobogerako balika ne bagendereyo. Abantu babiri is it mandatory? Kubanga government ikyekola. Kiri bwishiti. Abano we baduse. Mwenye abano weti embase bajigadde. Do you know what it means? Luwachi bajigadde. iPod sente ebadde zijambano. Museveni bamulimba. Sente za Mirundi eki. Eza iPod zibadde ziva muno. Sente waliwo eziva mu babaka boyina. Yes. Nowe bebadde bawa. Ezo Museveni bazi mukweka badde bazibba. Nowe kegenda. Ani abadde azibba. Abebboyine mpale bezimu kankana. Nga tekyalina sente mu gavumenti mwansi. Ani abadde azibba. Abanowe bazireeta. Kati ani abadde azibba mu gavumenti. Was made to believe. Ti sente za Norway size zikola. When Museveni attacks foreigners, tamanyi nti iPod eyimirizibwawo ki? Norway. Ezize batadongo abo batadongo batango odoi bebaziyola ne bazivuluga. Bwe tusobola bwe tutamba. Yes.
omulungi omulabi wa Baba TV programu yaffe ganga mukeyona ku lwalo bwe tubetambudde bannange mbeegayiridde mukomyewo bizinesi yammwe ey'okutta abantu kubanga organ trade erimu emiliyoni za $10 buli mwezi olwo basse bameka sikyadda siridda mu gavumenti ya Museveni sikyadda mu balwanyisa mutte nga bwe baagala nalwana luli because he attacked me today kimanyi I know it nti Kawempe abantu badduse enegiri bayisayo batyene wala ekiruddu akasajja kajja kamba kubiri ngenda bakubira obutaano bifuddewa bino kiruddu bifuddewa wano kiruddu was the main supplier kiruddu eyo gonde fika salama omukazi bamitanga n'amaganda gayabikola kakati mukomewo mudde mutta abantu naye nze bannaye mbeefukamiridde temunzita nze nagenda mundeke